Kiki ekireeta abakazi ku street oba okwetunda? Abakazi biri ebintu bisatu ebireeta abakazi ku street. Ekisookera ddala mulimu abajjamu nga mizimu gibasumbuwa gya kwetunda. Kaseegu nga mutuufu talina kizibu kyonna, ewaawe bagagga, alina omusajja omugagga naye nga ebyoyo bye bimuleeta ku street nga mize nga olaba oli okunywa okufiirawo nga talina kizibu kyonna, nga talina nsonga emunywesa. Ekyokubiri mulimu abajja nga baagala bakanikamu just nga ali eyo abasajja bamubuze aludde nagana naye kangende wa bano balina okunnonda gwe abasajja babula, abasajja babbula. Kitegeeza oyo talwawo nnyo kubanga yabaze mukwatamu bukwasi. Bintu bibiri bamukwatamu ne ssente n'afuna. Kati nekimunyumira n'asigalawo. Ng'ensonga esinga mukwatamu eno walaba omudinka eri walaba kigomanyi we binyuma. Ekintu ekyokusatu mulimu abajja olw'embeera nga mbutuufu ewaabwe mu kyalo yaleka obwana bubiri, maama taata yafa, maama yayimiriddewo, simanga alina owa sister we institution, simanga alina osoma ku institution, simanga koosi yonna yalabirirayo. Kakati najja e Kampala afunye akalimu afuna emitwalo 25. Omwezi guweddeko boosi amulumye. Boosi amugamba soko mpe kintu kidogo ndyoke nkuwe. Kati nawulira nga bimutamye. Agenda owulira nga waliwo wogenda n'ofuna 10 omulundi gumu. N'ofuna 3, n'ofuna emeka n'agamba ye lwaki sigenda awo. Agenda okola leero n'afuna ne bimunyumira. Sina kumunyumira n'amala ebizibu ewaka. Kati wano ngenda kujangawo sente. Eyo mbeera abamu abasinga obungi batwalayo ebaki? Mbeera era ogenda okwesanga nga amaze ati okwetunda enkya zikeera linnya mu kyalo naye nga yasibye awanisa amagulu mukazi watte. Ogenda olya maama. Obwamalaya mumanyidde eri enkola enkadde ey'okukkubo naye nnyongera okutegeeza buli mukazi malaaya. Nze nagambye gwoba oyagala omayamba buli mukazi malaaya weetoololeko genda mu kifo eky'ebbeeyi, genda ku resort, funa omuwala nga tomusuubiranga na wa bbeeyi nnyo. Ojja mu bitiibwa oti ng'omuntu ategeera mukuba akamwa mugamba 3 oyita ojja olaba mbu ensi yapaaluuka. Kuchimba updates nagamba ntujja kwetanga abantu ab'enjawulo okusinza ku bintu bye bakola na emboozi zaabwe butebwe ziyinza okuyambako mu kukyusa ensi yaffe oba oli awo kubanga omuntu kyakola bw'aba akinyumiza oba embeera gye yayitamu bw'aba aginyumiza asobola okubaako abantu abalaba akyusa mu ngeri ennungi positively. So leero nina mukwano gwange mwamunsabako awo naye mbadde ngezaako kubanga munoonya naye nga sinaba kubanga mufuna naye ekyomukisa omulungi olwaleero ate mufunye. Tugenda kugaziya ku mboozi, tugenda kunyumya ebintu bingi nnyo naye nga njagala okutegeeza nti bw'obanga interview eno ogirabye osobola okusubscribinga, osobola okulikinga ate osobola okusharinga oba n'okubaako gw'ogamba okubaako gw'olaga interview naye n'alabako ajjamu ekyokuyiga oba naye n'aweereza ku muntu omulala. Kale nsanyusa okulaba. Kale sebo nange nsanyusa okusanga. Ng'olabika bulungi okukamala. Webale siima. Webale siima. Olususu oluteekako ki? Olususu? Lusiiga bizigo bino ebyaffe ebya bulijjo bye twetabulira. Ekibayita ekizigo mu bufunze okwata mu kizigo. Si nkikwatamu naye neesiga ekigendera ku lususu lwange. Weesiga ekigendera ku lususu? Yes. Ntidde okwogera erinnya lyo naye njagala ggwe wennyini olyeyogerere kubanga nze bwe naaba nzeddi kwogeredde abantu bayinza obutakijja bulungi. Gwani? Amannya gange nze Engamuto Queen Masolo. Queen ani? Queen Masolo. Lwaki yegwe Queen Masolo gwosinga amanene gwosinza amangi? Owaayi kye balina omanya eryo linnya lyange nze nnyini lyo. Queen Masolo. Queen Masolo Uganda. Nsanyusa okulaba Queen Masolo. Kale sebo nange nsanyusa okusanga. Biki ebisinga okumanyikako like osinga kumanyikibwa mu ki? Nze? Nsinga manyikibwa nnyo mu bwassenga. Ensonga ezo ez'okwogerako eri abantu. Singa manyikibwa nga entertainer. Otyo? Lwakuba nze engeri gye entertainingamu eyange yanjawulo. Yanjawulo. Engeri osanyusamu. Nziisa okujja n'enjogerayogera ebigambo byange awo
nengamba ayagala omulagako nfollowinga. Yeah, that's ngeri mpya ya entertaininga mboli akalaba naga agambye eki kandabe agenda ate talina kyalabayo naga ate olwaki atugambye. Wini Masolo olina ekolera jange oba nkifunza nnyo oli malaya? Anize? Obwamalaya mpozi bwe butya? Obwamalaya tukitegeera mu ngeri y'okuwanyisiganya ne ssente olinakuwa mubiri gwe mu ngeri y'okwegatta. Simanyi kye bayita bwamalaya naye nze mbeera nnyo mu relationship n'abaami abagabi b'essente. nga relationship ziwangaala oba nga bunaku buli ssaawa oba na muntu mupya? Ziwangaala. Nze mba njagala omwami ankwane nga agenda kunteekamu ku ssente. Kye bayita obwamalaya. Wekiba kyekyo ndi malaya. Weetunda? Wekiba kyekyo. Kuba nze njagala mu relationship ompe ku ssente. Kyekyo. Asobola kuwa ssente gwe n'omuwa omukwano. Ne wanzija wa boyfriend era mba njagala mpe. Kyekyo kye bayita obwamalaya. Kyekyo wekiba kyekyo nze neetunda. Tuteekeko ka disclaimer nti 18 kudda waggulu. 18 kudda waggulu be baba balina okulaba interview ya Queen Masolo. Yes, Queen Masolo nalina we nalabye ku mboozi yo nga like wajja mu bintu bino ebye Kampala, ebintu by'okwetunda na biki. Naye ate ojja otya okuyingira bino ebintu by'okwetunda? Ova otya ewaka? Nkuwola oli muwala mulungi, oli muwala mubalagavu, kyali muto, obiyingiramu otya bino eby'okwetunda? Okay, ebintu bino nave ewaka nga nkyali mwana muto nnyo. Myaka ngemeka? Myaka nga 15. 15, 16 nga nkunuukiriza 16. Nga ng'otolose nga bazadde bagambye nti kati genda weeyiye genda okole, wavaayo mu ngeri ki? Navaayo nga bangobye. Ewaka? Abazadde bo omwana omuwala w'emyaka 15? Actually, ku setup ya Uganda omwana we 15 aba ndowooza senior 3 oba senior 2. Naye ennaku zino tusoma tukyali bato nnyo. 7 myaka 13, then 14 15 senior 2. Tusoma tukyali bato. Kati gwe bakeera ku macanga ani akiwomamu omutwe? Taata maama? Kakati maama yagenda n'afuna omwami omulala. Kati wafuna ndowooza omwami omulala agenda olaba ate omwana nenzija ne tutandika obbeera naye n'abaana ne mami ne daddy oyo mpya, then n'abaana abalala baganda baffe. Aba daddy oyo omupya? Aba daddy then n'aba mami be yazaalira awo. Kitegeera kati like mu kubeerawo awo abamu ku famire z'abo abaana omu ku abo abaana famire yaabwe teyakirabanga bulungi. Okitegeera kati obimanyi ebintu by'obbeera awo. Tata jukira nze tata oyo wa mami yali anjagala nnyo. Okitegeera like ng'omwana kuba nze ndi muwala mugezi nnyo ate kye yasinganga okunjagalako sharp nga ndi sharp nga njogererawo. Okitegeera kati nina amagezi ate ng'agala nnyo abaana abagezi. Kati olwandaba nanjagala nnyo n'agezaako okwagala okumpeerera okumpushinga. Okitegeera nga njagala nnyo nga wonayagala akaana konna akagezi. Okitegeera kati famire z'abali abaana nga bibanyiiza nga balaba omusajja atakuzaala ate lwaki amaanyi agateeka ku ggwe n'aleka bo bazaala. Nga oli mama oli omwana agamba oteeka otya omwana eyajja n'omukazi oba engeri gy'owali onyirira wali otandika omusikiriza ebisambi biraba byamaanyi ebbeere ndaba lyamaanyi 15 ebbeere lyaliwo erityo. Era kuva dda ni muwala mulungi. Queen Masolo kati embeera eyo etandika okujjawo. Interview bajja tusonyiwa ffe tugenda kukola nga bwe tulya. Embeera eyo etandika okujjawo. Ndowooza ne maama naye neemukangamu. Maama akuzaala n'agamba omwana agenda kunjagalya omusajja. Ndowooza nze ngamba atuuka neemukangamu ye ng'omuzadde. Kubanga wali kye bamanyi nti omusajja asobola okwagala omwana gw'ozze naye okutuuka awo. Kuba yanjagalanga nnyo daddy oyo nga fiizi tatange lwatasasudde awaayo mu budde. Okitegeera nga tandise okunteeka mu pulaani yalina kampani gye yayinaawo ng'agamba omuntu eyatandika kampani byonna bigamba oyo omwana mugezi nnyo. Nga ndi mugezi kuva dda. Nedda oli mutaata muwavunaanyizibwa. Ndowooza ne maama yatuuka endowooza n'emugiramu ye ng'omukyala. Kati atandika like okuleetawo embeera. Ate twali babiri ne sisita wange. Kati nga we yatuzaala mutaata wange we bali bawukana n'oli daddy ne bagenda ku poliisi buli omu ne bamugamba londako omwana gw'onookuza. Maama n'alonda oli
taata wange n'alonda nze okitegeera kati taata omanya abasajja ng'afunye abakazi abalala atuuka omukazi amukyusa ebirowoozo takyayagala sindika fiizi mbudde abula ajjako amasimu okitegeera kati ng'ono dadi ate alaba ndi muwala mugezi nnyo amagezi gamuluma okitegeera nga naye wola omwana omugezi noanga amagezi gama omwana ono obutasoma so dadi mpya n'asalawo ayiwewo omubiri naye ate era ne mu kubeera awo ndowooza maama ewe yalaba yantunulira obanga alaba nfaanana taata ndowooza mulinga agamba okyana kino nga ndabamu ndowooza ekisajja ekitalina buvunaanyizibwa ng'agenda nteekako embeera ebya kampani obikola dadi agambye balabe ggwe so mami afunamu ekibeera kale taata ngoye yanjagala nnyo kitegeera kati maama atandika okuteekawo embeera baganda bange abato bambala empale nza ngamba ddayo mu nju tolina kwambala mpale ddayo oliyambala esikaati gomba ng'omwana wali olabika kubanga oba olabika bwoti nali ndi muwala mutooni n'akabina kanene kati nga ndabika bulungi nnyo okitegeera kati ndowooza ye ng'omuntu kubanza alina embeera gye yanteekako nentuuka nga mpulira njagala nakwetta nejjewo gwe ng'ogimanyi maama wo ng'akutaddeko embeera tutuuka ogenda ku ssomero ayita muganda wange gwawaako ssente naye nga ffenna taata yatuwadde mutwalo n'abaana be ayita oli amunyigayo ekyebiri onajja nga mbowaaye oliye buli ssaawa abaaye alabika bulungi nze mba mu biziina tutuuka osala enviri zabanga za 5 nga oliye akaviri aba asaze kali nze nga ngamba tambula ogende ewa taatawo olwo nga tubeera kabojja taata akolera eno nateete ng'olwo ntambula nzija nno ne5 myaka ki egyo twogeramu ebyo egyo emyaka era egyo emito omwana wakayingira siniya 2012 2017 sisobola mmanya kuba yabitandika ndi mu siniya 1 so nembeera ne kalubira ng'ogende wa dadi kizibu nga ne tubeera nga tetweyagala mpita ogwana dadi n'agezaako omutuuza n'amugamba naye gwe omwana gwe wazaala first born lwaki tomwagala kati naye yanteekangako embeera okitegeera ng'oli mu sisita wange abakasente kamubaamu abanyirira nze nyambala gaziina gabano baganda bange bano ba step sister basabayo engoye enkadde zembeeramu kati nga buli kyenjagala angamba olina kgenda wa taatawo oli akuzaalira ddala anzaalira ddala nga ngamba olina kgenda wa taatawo kati lumu yanteekangako embeera okitegeera nga ne wetutuuka okulya emmere nti okugjawo nga gwe tomanyi sowaaniyo omaye abaana bonna babegga okitegeera emmere ne bateekaawo kati nga atigisanyo bali ba step sister bange ye noogeza ojjayo emmere bwoti nga tebanajjayo ng'akutunulira ati Queen Masolo mufunze mama wo yali atandise okulowooza okuba nti oyinza okwagala bba nze ŋŋamba muli eri kuba engeri gye bangobamu ewakayo yali lwaki amaanyi tiyagateeka ku bbaawe butabeera mukwano gwo like obutakubefriendinga no nze kankubulire ne weeyandibadde gwe oba kundabako nze nali muwala mugezi nnyo nga neetikka ebibiina gwebuuza abaasoma nange oli mukambwe ng'ate ndi sharpu nga nkola zi debate nenzija nenkuba oluzungu nga nawe olaba omwana alina future so kati akugoba atya waka okungoba nabeerangawo kale omanyi ng'abaana bonna bwe baba n'eddalu oba omwana yasizza ekikopo oba omwana akoze eki ng'agamba ogwana guve wano dadi nagezaako okwogera naye ndowooza n'amugamba okyali mwana muto biki omwana abeereko wano biki ng'akubira taata nga nzaala nono ogwana gwo ogusiraanye biki neŋŋamba ng'ate maama akuzaala yagamba nti osiraanye ntuuka okuddayo mu HSO okusoma nako nga kugwootaana teryayamba n'otuuka mu HSC nayiriba naye neetuuka negaana gwe kyobamanya nayiriba okusoma awo ne bangobawo ewaka nengenda ewasenga wengenda ewasenga taata yeyantwalayo taata n'amugamba nsaba muwala wange aveeko senga nabeera Busega yamugamba nsaba muwala wange aveeko wano e-Busega agende ku Makai Memorial eri eno nateete agende asome nasomayo wiiki ng'egyo wiiki ey'okubiri taata n'abula teyaddamu kwata masimu nga tomanyi yewaka taata yabula nga tomanyi ye kabojja nga taata wanzaala akuzaala yabula n'ajjako amasimu ngenda okudda ewaka okulya emmere ng'omwana omulala okimanyi ovudde kusomera enjala ekuluma
nga senga amasowaani yagozezza gonna gatukula gali katandaalo. Ne mugamba senga mbadde nsaba ku mmere ndye nangamba nkubulire taatawo yabula. Ne wange we yali ayita kubanga yaŋŋamba gwobeera wano ajja kumpanga ssente nkufumbire. Nange okimanyi ndi mukazi munaku siikola ki? Sirina kyenina, sirina ssente kati waba tampadde tojja kulya. So mubufunze sengaawo ne taataawo ne bakuvaamu. Nnyendo taata abula, transport tewali ajja ku ssomero, fees bammanja, senga amasowaani yagooza, kwegamba nga nina kakwano kange kenva nako ku ssomero nga mutambula paka bulenge eyo munda. Kumakya olina otambula paka enateete ku ssomero, omwana omuwala kanimagini enjala ekuluma, ewaka amasowaani bagooza, kwegamba essomero. Baagala ssente za registration batisha bagambye kale oba noonyayo registration oli tusasula ng'omaze ottuula nga waliwo. Nga ddadi oli omulala. Nzirayo ebiseera passport aliwa. Ono wewaka. Maama yamuteeka yamuteekako akazito kuba taata nangoba ewaka zijjukira yaŋŋamba funako gy'ogenda naye ng'ava n'amaziga mu maaso bambi ng'alaba okyali mwana muto okitegeera. So lwakera lumu n'ogamba kanvire abantu bano. Kati okusoma kugaana bannyimye emmere eri. Taata yabula yajjako amasimu bandi bubi ssente za registration nzize njiriba nze nganze nawadawada paka eyo ekyesigwe kyoba omanya nawadawada nentuuka abatica abaana ne baregisteringa buli kimu nekigaana okitegeera. Kati nvaayo eri ng'enjala esusse registration yaganya abaana bamaze ssente enkooyo kuulakuula abasajja abankwana mu mpaayo 10 ninye ngende ku ssomero mpaayo ndye bureke ku ssomero nga byonna ngenda naligwa mitawaana nga nva mu ssomero olwo nzira ewa maama sirina gwe nagamba mbu bannyima emmere sirina gwe nagamba mu taata yabula. Maama agamba singa kale waŋŋamba ne ntunda akabuzi kange wano n'ogenda n'oddamu n'osoma. Ng'ate yakuteekako embeera. Nzi olwo nvaayo ewaka. Wenvaayo ewaka nzija. Nzija waliwo awo muganda w'oyo taata omuto. Kati waliwo omukozi gwe yali ayina. Ne mugamba omanyi sirina wasula. Naŋŋamba no wano bali bamuyita senga takkiriza muntu beerawo. Naye ky'onojja ng'okola ojafuna woosulo ojja emisana nze nkubegere ku mmere olye. Ne ŋŋamba bannaayo olwo ntandise ensi sirina waluganda siyinaani. Waliwo balina naye nga bakuvuddemu buvi. Senga waatuukira okwoza amasowaani n'osanga nga tewali mbeeraga nti wabadde wano okulya emmere. Awo manya ab'eŋŋanda teri ggezi oba olina olwo nnyingidde ensi. So ensi ogiyingira ng'ogenda eri n'olya emmere. Olwo labayo wennyingira ensi nsanga omulenzi omu gwe nali mmanyi nga mugamba nfunirayo ku mirimu nga ŋŋamba ngenda kufunira ng'ekiro antwala mu loogi gye twasula. Nga mu loogi ogenda kukola mu loogi? Nga ntwala ate sirina wasula nze naakola ki? Nange nenzikiriza nga sirina kyakukola nantwala mu loogi ne yeesanyusa. Enkeera ne tugenda nanoonyeza omulimu gwa mobile money. Gwe yagunoonya? Nagupa bintu olwo ntandise ensi ya mpankuwe. Anti bye nkugamba ntuuka awo owa mobile money awo. So eyo yensibuko y'okutandika okugaba ebintu byo. Olwo ntandise ensi ya mpankuwe. Mpa ssente nkuwe omubiri. Mpankuwe. Omulimu nkuwe ebyawo. Kwewezaawo olwo ntandise okwerera mu nsi ndi mwana muto. So mobile money omufuna? Mobile money akalimu nkafuna wentuuka eyo ew'okusula baaba nga tewali nga waliyo omuvubuka yali asazisa music awo ng'atandika okunkwana nga nsooka naye newogomako ewuwe nga naye yeesanyusa ebbanga lyabeerayo. Olwo ngenda mufuna omulimu omulala ogw'ebbaala olwo nga ne boosi wa mobile money agamba tompaako biki. Buli kuwayitangako nga asooka kusaba. Funa gwe naye gwe ensi ogimanya abaana baala kye baliko eyo ng'otandika nga toliko famire. N'owa mobile money wamuwa? N'owa mobile money wamuwa? Kati ntuuka nziruka. Nzirukayo nsooka nzira ewaka.
ngenda mbagamba munyambe mbeereko wano taata ng'agamba beerawo okitegeera nga wenzire waka ngenda ka mobile money kati mba nkyali awo ewaka jjajja wange akuba essimu jjajja we side ki owa maama azala maama atandika omukubira amugamba asimanga omwana tumufunire omusajja biki jjajja ayagala kunywa sukaali tumufunire omusajja biki nga babeerawo awo omusajja yali awo musumba bwe baali bankaka ng'ate byampaka wali ogudde mafuta mafuta kati sikoli ku kituuti nedda nga nzirukayo ebyabaawo byonna byabaawo nga nziruka naye wali ogenzeyoko ewa omusajja gwe bakufunira bangamba yali agenda kunsabira antereeze biki wamusinkanako naye namulaba naye yasanyusibwa yali naye bannaye nga nzirukayo otyo nga nzirukayo ewaka nzijja waliwo omukwano gwange omuwala ngamba jangu eyo oba bakkaka bannaye jangu tutandike obulamu kati wentuukayo ntwala akasawo kange we namusala namusanga asula mu loogi mukwano gwo loogi nga agisasula buli kiro nangamba olaba wano loogi ya mutwalo naye bansalirako buli naku nsasula kasanvu nangamba kati kyetugenda otandika okola tugenda beera nga wano tuyiye obulamu tufune ennyumba mirimu ki egisasula akasanvu ako ng'awaako abasajja nga malaya nga yeetunda naye si wa ku kkubo nga ye wa mulumu eyo mpola mpola ng'awaako omusajja ng'afuna akasente nze nzija sibimanyi mbu byali akola naye akuyita ndija tugatte wano tuyiye kati ate nze nga tutuuka nga siba na ssente nga ngamba mwana ontamye nkugamba abasajja baabo bangi bakwana nkufunira abasajja nkugamba obaweeko so kati gwe wajja mu kaluumu kete wagaba walinga webaka bwe basinga ate y'omulaba aleeta nga neebaka nga noonya emirimu waleeta omusajja nga nfulumamu nga noonya emirimu naye ng'obimanyi emirimu tegirabikirawo okitegeera natuuka nangoba naŋŋamba golaba noonya ssente nkugamba naawe oweeyo ku bibyo tufune ssente toyagala oyo naye nangoba negamba zijja kwetunda oyo naye nangoba okitegeera oyo naye wangoba nga ŋŋenda kufuna omulimu mu bbaala nasanga ng'ebbaala eri awo nenkyama baka baalabe neesibako ne mbagamba munfunire omulimu nyini bbaala eyo baali bamuyita Silivia ate nange erinnya lyange nze Silivia naye nampa omulimu kati weyampa omulimu ki gwakwadde mu bbaala ogw'ebbaala waitress kutambuza mwenge obudde butuuka saa 7 ogw'ekiro ebbaala eggalawo sirina wakudda sirina wakwebaka ng'owebaka mu bitebe by'ebbaala sirina wakwebaka nga nesiba ku bawala ba waitress nga baŋŋamba ffe tetulina wakutwala ewaffe tulina akatanda kamu tusulako bana nga mbagamba munyambe newe naasula ku seminti nga bagamba bwatwesibyeko ko nze nze abeesibyeko nga ngenda n'akasawo kange mulimu engoye 3 ngenda otuuka eyo ng'abawala basula omanyi gye emyala gye nateeta egyo eminene egiringa ennyanja ng'abawala basula mu kayumba kattaka abawala bakola mu bbaala kattaka mu nzimba ne wansi ttaka mulimu ekitanda ekyo kuliko abaana bato 2 n'abawala bakulu 4 balekangayo abaana baabwe ne bajja mu bbaala ne baŋŋamba watwesibyeko gwamanyi era kyogenda okola ogenda gwawo ku ttaka kutaka kali kayumba nga kali nga katono nga kali ku mwala kati ate nga kalimu n'ekituli mu luggi ng'empewo eyingira eti konze nja kwebaka nga nteekawo sweta nga nteekako omutwe nga neebika engoye 2 empewo yanfuuwa engoye nina 3 kati olumu olwambadde kale ate zino ziwazinazo mu kaveera maama nyabo nga nzeebikanga neebaka ku ttaka nalisulako lyali ttaka teyali na seminti ng'empewo y'omwala eyo ogimanyi weeyingira mu luggi mulimu ebituli nga neebaka paka ku makya nga nkeera bulungi nga naaba nga ssaawa ziwera 9 nga nzirayo ku mulimu walinga gwalaggulo wenzirayo ku mulimu nga ngamba boosi
nkwegayiridde woba olina wonna wensobola osula nze ne wonteekako eyo mu sitoowa zo nnyamba naŋŋamba omanyi kyogenda okola sigenda kutwala wange kuba ndi mufumbo naye koze bala yali ya mukyala naŋŋamba naye ninayo sitoowa eyo nali nina restaurant ne mbaako sitoowa gye natereka ebintu eyo kozi we mba nkuwako nze wonna wompa kasitama nga nteekawo omutwe naŋŋamba kale dijja akutwala waliwo dijja bamita selector Derek nga ŋŋamba akutwala ekiro Derek nga ndayika mumanya ayina envi mu mutwe Selector Derek ogwe mmanyi obulungi nga ngamba selector Derek antwale waggulu eyo mu eyo room nga tumaze okunnyuka andage kuba naye yasula eyo mutundwe kati nga bantwala mu room ngendo tuka nga muli amasefuliya amasowaani buli kimu kati masigiriyo bima ebintu bya restaurant mameza kati nga tulina okugazzaako ebbali nfune wenteeka omutwe mwebake nze nebake ye oli yagenda ewuwe so mu bidomola mukibi wasembeza mu bidombola bye nasembezera era nenteekawo esweta yange nebika engoye bbiri nenebaka kati mukuwa kalumu teyakuwayo wadde kasuuka nti oba kasuuka kako kagatteko yampa buwirum nga nebaka nasulamu ennaku ezo nentandika ng'ogamba abasajja enjala ennuma nguliraayo enjala ennuma bimaye ebyebbaala nenfuna emitwalo 4 nengenda ku mifaliso emikadde nenfuna akafaliso nenzija nenkateekawo nenga akati awo nja kwebikka engoye nenkolera ennaku ena nengula obusuka bwa 9 nentuma waliwo omusajja yali ankwande mugawo oba onjagala ngulira bed cover nsula empewo enfuuwa nayo n'agimpa nensooka nebaka ezo ennaku kati mbeera mukabala waliwo omuvubuka eyajja kati muyimbi munene yajja eseeyo naye yali akyali mu haso nga muyimbi naye nga tannakuba nnyo ng'akyayiriba najja mu bbaala oyajja mu bbaala nandaga mbu antegedde neŋŋamba leero bano naŋŋamba mpa ku nnamba nemmala gamuwanga awo omuntu omulala n'abeerangaawo nga nkubira naŋŋamba njagala laba woosula naye yali abeera eyo mutundwe nemugamba ojja kujja nemmala gamulagirira we batyo naŋŋamba nga manyi mwejjako naŋŋamba nange kaala eyo gye banzaala awo ntegeddewo woogamba nja kuyitirawo maama ndi awo ndaba omuvubuka atuuse konze ye atuuse najja n'alaba nga nsula eyo mu bintu mu sitoowa omuyingiza mu kisitoowa kyo simanyi lwaki oba anti yanesibako naga neŋŋamba yantuukako ku mulyango ati nga sikyasobola kwekaza so nayingira n'asula najja nenkera nankyalirako naye nanjagaliramu mu kisitoowa omwo yasigala nga akuceekingangako nga then nga nange wengende ewuwe olwagira nanzijamu omwo mu sitoowa nantwala ewuwe nampasa awo wentandika obulamu Queen Masolo wali ofumbiddwako wafumbirwa muyimbi muyimbi ali eyo tukutumidde ssebo nantwala nampasa awo wentandika wenti okala obulamu obw'abantu bwenti obwembutandika bino ebyokugabagaba in exchange of money nobisooka biyimiriramuko ebyokugaba in exchange kati gwe kyoba omanyamu eyo haso yonna omwana omuwala ayita mu bingi jjukira ensi erimu okoze otya tolina wakusula era oba olina okukolako kwokoze n'olyoka obaako woogira ate tolina ssente kyolina okukola kyekyo kyolina ekikuyamba kati wagenda ow'omuyimbi wasigala mu bbaala okyakolayo wenagenda ew'omuyimbi ng'akuwasizza mu bbaala navaayo nantwala eyo waliwo omuyimbi wano kati ayina maneja we yabeeranga eyo nabweru ne tugenda ngaeyo byokukola mu bbaala nembivaako so enabweru nga mukola ki enabweru no nagenda eyo mu bufumbo nga waliyo ebikomera teri bizibu byakulya era ewooyo omuyimbi ebbaala nenjivaamu so kati ow'omuyimbi gyokyali kati kuba ati kati kiki ekyaddako awo ekyaddako ekyaddako nenziramu nenfunagayo omulala awo oli twayawukana omuyimbi mwakita eyakujja mu mbeera embi nga weerabira mangu gyali era mutumiddeko mwa respect kubanga munene n'omusajja okusaaga omukazi abasajja b'ennaku zino gwe bazibu nnyo
wategerera mbu osula bubi enkeera tadda nabo baagala bali bulungi naye gwe omuntu Queen Masolo ewagayo ovuddeyo ozadde omwana wamuteeka wa omwana wo ajali wavaayo naye omwana ajali omwana nga nenze mu bufumbo obulala gwazaala omwana ajali ali waabo oba oli naye yonna gyali kale yonna gyali tumutumidde otandika ota ebyobwamalaya bwennyini street ogiyingira otandika okutunda ebyakabiri anti kusazeemu nze sigenda ku street sigendangako na ku street kale okutunda ebyakabiri onsi nekutegera nti egwe Queen Masolo okay olaba nno kati nga mbe tutuuka twawukanamu ne taata w'omwana covid jjukira ali mu industry ate covid yabanyiga nnyo abo ssente ne zibula biki famire ne zaawukana kati tutuuka tumala okwawukana bulungi nsigala n'omwana embeera etandika okunyiga nina okulya omwana alina obbeerawo nina osasula lenti olwo ntandise osiiba enjala mu nju waliwo abaala baali babiri ku mizigo mbalaba baba banyirira baba balabika bulungi babeera n'ebintu ebyebbeeyi kati bajja bategeera embeera gye ndimu batandika ng'okundeetera obuugi sukaali muceere oli ku muzigo awo ne bebi wo abawala batandise okukwatibwako ennaku batandise tomanyi mirimu gye bakola banjatera ssente nyenkalu bampa omutwalo oli ampa waliwo eyampanga omutwalo buli lunaku omulala nampaayo ku ssente neŋŋamba bano abaala balina ekisa ndala babeera banyirira bambala obugoye obuliko omu ne muggulako omukwano ogwa ddala naŋŋamba nze nno nkola kiro emisana mba neebase konza okola mulimu kiŋŋamba yali musirikale yali mukuumi naŋŋamba munnange ngenda ne mpaako abasajja ne bampa ku ssente emitwalo nga 23 neŋŋamba bannange ng'owulira kizibu neŋŋamba ne bakuwa mmeka naŋŋamba ne bampa ssente naye wakiwuliro kyanga gwe emabegakaawo wali owaddewaddeko okwo basajja nga 3 banna wali obawaddeko eriyo omusumba oli gye baali bakufunidde eriyo n'omuyimbi kati nono yakuzaalamu waliwo neddi gogambye yali asalasala music yawo waliwo yakutwala mu wakiwuliranga ekizibu oba no that's life kitabika katonda yali abateekawo ngwe mu mikono gyabwe okitegeera banyambeko kubanga era buli omu yannyambangako so omwana agamba nti ye yeetunda nga ngamba naye gwe tosobola kwetunda olina omwana omuto kuba tubikola kira ate gwe kiro oba olina obbeera n'omwana konze kaale nga sigala mpa anyambayambako ampaamu ku busente 15 mmeka kati olwagira lumu naŋŋamba nafunye ddiru ya sexy party sexy beera etya pate mubaamu abawala n'omugagga bawala balungi omugagga sogamba ndeetera abawala abeeru ab'amabina ndeetera abawala bakolayo baki abawala babeera bangi ng'omusajja ali omu kati olwagira n'omuwala naŋŋamba nakikubye bampadde obukadde obwo ntegeka sexy party naŋŋamba naye kyetugenda okukola njagala nkutwala just obeerewoko obukya ku makya bakuwa emitwalo 5 engeri gy'otalina ssente togenda kwebaka naye kubeerawo kusanyusa okitegeera kukwesa mukolo ekitibwa vibe kubeeramu awo vibe woman kati olwagiranga mugamba kiro unangamba ngenda funa gyenteeka omwana 5 njeetaaga egyo egyobwereete banne basenako n'okulya ndidde nenywa nga tugenda butuuka obudde obw'ekiro tuli mu vibe ajja nkuba akaama ngamba nkubuulire omugagga agambye ayagala ggwe konza akaki agambye atya nti omugagga agambye ayagala ggwe oli omuwala gwe namuleetedde agambye tamwagala gwe babaawo 5 gwe yeebakeko nawaako emitwalo 25 ku makya neŋŋamba nga sibikolangako bino ebintu naŋŋamba tofaayo nze wendi sisobola kusuula mu mbi okitegeera naŋŋamba ate ffe tukozesa na protection gwe tofaayo wendi konze kale ogenda beerawo omusajja tansinga amagezi naŋŋamba ate oti oyo omusajja avunaanyizibwa nga budde bukya ku makya tubeera tugenda mu lumu tuba mu vibe nga bukya nga bampa emitwalo gyange 25 25 nga bampa emitwalo gyange 25 maama nnyo nnyabo
we bagimpa kati ekiro ekyo omugaga yansaba ennamba yange n'aŋŋamba onyumidde mpa ku nnamba n'enjimuwa nga wayita ennaku 2 omugaga nga nkubira bwe yankubira n'aŋŋamba oli otya ne mugamba embeera si nnungi nina olulabira omwana biki n'aŋŋamba mpa ennamba eya MTN n'anteerako emitwalo 2 ne wayita wiiki emu luli bakuwa 2 mwetaana akwongedde 2 neŋŋamba bino nga bifuna baaba olwo bitandise onnyuma neŋŋamba nga binyuma bino olwagira ne wayitawo wiiki emu n'agamba ntegeseeyo pata endala naye nagambye mukwano gwakuyite konze kale nenzirayo omulundi omulala bana akatuukawo nti nga bali bafulumye nga mpa $100 nga ngamba za rentiwo kuba mugamba opangisa aga 36 nga osoboka kuba ensawo nga ngamba za rentiwo konze kale nga kuba nti ensawo bukya ku makya nga bampa emitwalo gyange gali 3 nga nago nga kuba ensawo nga nzirayo nesootinga ebizibu byange nsuubula ebintu by'omwana biki so otandikira ddala okwagala omulimu ogwo ng'omuwala era anfunirayo abalala ngaabo bakirayanti be no bali bakirayanti be mwegabira ne bakirayanti nti kati ono ate kirayanti analya muceere buli ssaawa waliwo wagamba kati gwe omuceere wumulamu njagala ku ttooke njagala ku lumonde bakazi twawukana kati ate gwe omuceere bagamba wumulamu ekitegeeza n'okwagaliza mwagaliza abamu omulimu ab'emitima emirungi n'agamba jantugende kali mu bino bya partnership nampa bakirayanti be so pata eyokubiri nayo nekolera neka shopping n'okakola ngola yakikutteyo nengulamu ebintu by'omwana biki naye nenjira nensenguka nenvaayo wenavaayo kati jjukira obeera mu area gy'olimu abantu abakuliraanye be baku-influencinga so wenavaayo ngenda olaba eno waliyo bantu bavunaanyizibwa ajati mukyala mufumbo oli mwami mukozi oli dokita oli ani nga engeri n'ekizimu gye kyali tekinnanyingira ekyo bikola ennyo yali mbeera nembiviiramu ddala nembivaako kwini masolo kankubuuza kiki ekireeta abakazi ku street oba okwetunda abakazi biri ebintu 3 ebireeta abakazi ku street ekisookera ddala mulimu abajjamu nga mizimu gibasumbuwa gyakwetunda kaseegu nga mutuufu talina kizibu kyonna ewaawe bagagga alina omusajja omugagga naye nga ebyoyo bye bimuleeta ku street nga mize nga olaba oli okunywa okufiirawo nga talina kizibu kyonna nsonga emunywesa ekyokubiri mulimu abajja nga baagala bakanikamu just nga ali eyo abasajja bamubuze aludde nagala naye kaŋŋende bano balina okunnonda gwe abasajja babula abasajja babbula kitegeeza oyo talwawo nnyo kubanga yabaze mukwata mbukwasi bintu bibiri bamukwatamu n'essente n'afuna ng'ensonga esinga mukwatamu eno walaba omudinka eri walaba kigomanyi we binyuma ekintu ekyokusatu mulimu abajja olw'embeera nga mubutuufu ewaabwe mu kyalo yaleka obwana 2 maama taata yafa maama yayimiriddewo simanga alina owa sister we institution simanga alina osoma ku institution simanga koosi yonna yalabirirayo kakati najja e Kampala afunye akalimu afuna emitwalo 25 omwezi guweddeko boosi amulumye boosi amugamba sooka ompe kintu kidogo ndyoke nkuwe kati nawulira nga bimutamye agenda owulira nga waliwo woogenda n'ofuna 10 omulundi gumu n'ofuna 3 n'ofuna emeka n'agamba ye lwaki sigenda awo agenda okola leero n'afuna ne bimunyumira sina kumunyumira n'amala ebizibu ewaka kati wano ngenda kujangawo sente eyo mbeera abamu abasinga obungi ebatwalayo ebaki mbeera era ogenda okwesanga nga amaze ati okwetunda enkya zikeera linnya mu kyalo naye nga yasibye awanisa amagulu mukazi watte ogenda lya maama nkuweereza abamu ebambeera kwini masolo ate abakazi abalina emirimu nga bamala akawungezi ne bagenda ne bagatunda anti emirimu giba tegimala nga basiba enviiri babeera omumu batambuza emmere gwe kati oluusi oyinza okwesanga nga mu kugatunda ye yajja kapita ekola kano naye nga kakyabulamu ng'alina era okuddayo agagabe ateekemu ssente mukwebaka n'abasajja bano abangi ennyo towulira nga biseera omu n'ogamba nga mpulira ng'owulira bubi
webase n'omudinka webase n'omusoga n'omukino naye kakati omulembe gwakyuka pozi abo abali ku makubo be batulugunye nnyo naye kakati omuntu ng'oli ku app ne ku app osobola n'okikuba n'ofunako n'ogenda okuwaako omuntu nabo ogwo n'akukyusiza obulamu ninako obwamalaya mubujje ku kubo kati buli ku app tebica abali ku makubo muveeyo ebyo byadde omulembe gwakyuse weekuba ekifaananyi laga buli kimu bakiweereza omusajja akole ki asiime lwakuba ebyo bisaana oli nga tasula njala naye omuntu asula enjala gwogenda osanga ku kkubo ng'asendasenda atundayo lesa yamalawo ndowooza abatera obba ku kkubo embeera ebambi nnyo okitegeera ekitegeeza abawala bano be tulaba mu mahoteri omaki nga batudde awo baba bamalayo bw'oba oyagala okkakasa laba omuwala omulungi gw'otasuubira mu butuufu nga naawe omulaba kirase gwegenda nfuna engeri ey'obuvunaanyizibwa omanyi n'abasajja bano tebamanyi tuukirira bamalaaya bulungi gufuna engeri y'obuvunaanyizibwa omugamba asatu oyita ojja laba ojaba mbwe ekyamuleese sikunywa kasoda kaliko omulaba akomberera yes babaamu grade mulimu agamba nze azanga 3 ezanga 5 kitegeeza n'ebifo ebyoggendamu biba birala kati gwoyinza omusangoloza aza eri akasente ke ate obwamalaya abaana babubuusizza levo golaba presenter tava kanyonyi buli sawa South Africa sima Dubai Thailand Dubai to Dubai Abu Dhabi to Thailand tobiwulira mbiwulira waliwo n'omuwala ennaku ezombu yafuna omusajja amufunira ku nnyonyi obadde ki bw'olaba muntu kwetala kubeera mu beach buli sawa kumbe bide bintu biri mu kirasi Queen Masolo omukazi asobola okuva ku street n'afuuka omukazi omutuufu n'omuwase waka kisoboka kasite bange yamututteyo mbeera wasanga omuntu amukyusiza embeera aba asobola okukola ki okuvaayo kasite kibanga ekyamututte ate olaba obwamalaya osanga abasajja abagagga naye okubeera ewaka osobola okubeera ewaka n'otambula ku street nga tofunye yadde musajja ategeerekeka naye obwamalaya obati basajja abagagga be bagula Queen Masolo embeera yakweta mu bintu ebyo osobola okufuuka omukazi obuvunaanyizibwa n'omuntu akuteeka ewaka gwe nga gwe nze nabivaamu kaki nga lwaki sifuuka omukazi ow'obuvunaanyizibwa tugende nkuwase nga embeera ng'ogenda okumalira ebyakasente tugende nkuwase ogira akasente ate ngwetego okomyawo kasente okuwasa tebibaamu nti ekyantwala mbeera kufuna sente ate kati goina byongamba nga kuteeka ewaka obeerewo biki okyatunda mbeera mu relationship n'abasajja bagabi nga weninda ekisasa ekyo eky'omusajja omugabi n'okiyoola oyinza okufuna omusajja omu n'akukyusa obulamu wenna naye nga twogera amazima ng'ovudde ku ebyo ebyekkubo naye ate mulimu ababeera ku makubo nga wayitawo bantu ba bbeeyi kisinzira n'oluguudo ndowooza kwe muyimirira sebo tojja kuyimirira mu kisenyi eri wansi kisinzira oluguudo lw'oyimirira wekaye oba enjala ekyakuluma ng'osula eyo kisinzira oluguudo Queen Masolo abasajja lulina kubuuza bakazi kibaleeta kukuba okwetunda kiki ekyeta abasajja kukuba okugula abakyala abo naddala abasajja abafumbo kuba waako ewaka aba tebafuna olaba abakazi b'ewaka abo bagenze bafuuse ekizibu omukazi nga waakamuwasa buli kyoyogera abadduka misinde naye omala omuwasa bw'oti atuuka obwongo bwonna nga buli ku ssente olwo afuuse mane matiriyo wootamuwadde takuwa sente wezibula omwezi awo oba tojja girabako ateekawo n'ekijinja ati lwasanze akanamba k'omuwala mu ssimu ne wabawo akamenti awo tajja kuwa olwo lusirika olwo asuze mu bitanda by'abaana kati omusajja ku nsi ya Mukama kuno ekintu ekyo ekyokwebaka ku bakyala kyekisinga osanyusa abasajja kakati alina stress gwe woogaana tagenda ate kwana mulala era akola ebibyo tayagala stress agenda kujja agula omwana w'omuntu amusanyusa amaladdeyo ekitegeeza abakyala bano be basindikiza babbaaba bw'okujja ku street abasajja abakyala abafumbo omu abakyasinza owagira obwamalaaya bagamba mbu ate nammwe bamalaaya omusajja bwajja
mwine engeri gye mumuteekateeka naddala ng'abadde mufumbo ne mumanya nti ono omusajja azze mufumbo mumuwake ye ey'enjawulo n'abeera nga bikaseera naye kankubuulire tolina customer care mu bizinensi yo mulina n'oli aba ku bizinensi ye kitegeeza woomwa akasente akalungi alina okuteekateeka akuwe customer care n'olulala oleeta akasente so yeyenkola mumaliriza abasajja mubabbye ku bakazi baabwe naye kaakati ekigambo ekyo munaatera okituusa kuba ebintu byakyuse ennaku zino obwamalaya oba okwetunda tetukyabikola ebyo kuyimirira ku kkubo abakozi b'essente naffe tukola ssente nange gye nkola naye nammwe abasajja obwamalaya mwabuyingiddemu abasajja batunda nabo obadde kigoma abasajja bantukirira nga bangamba owaayesenga otuweeyo abakazi abalina ssente bintu bino muleme bisiba ku bakazi bokka n'abasajja nammwe mukola ki abasajja bakutuukira bakazi balina era bw'oba oli mukyalo olina ku ssente abasajja bansumbuwa abasajja balina abakazi muveeyo bintu bino temuleke bisiba ku bakazi bokka n'abasajja byatuuseeyo mwasalawo n'okugirira ku kkubo n'abasajja lwakuba tebigira naye abasajja bo kati batandikidde mu ligimu eno eri abani biri ebyamakubo bane mubiveeko ebyo atandika oli mu bbago bakomakubo naye bonna tebasobola apu gwe zoyogerako kale at least waliyo amakubo ag'abagagga gyegali oga nti kankanyimirire ku speak road gwedi masolo waliwo omukyala ali awo mu kisenyi malaya mulabidde emyaka egitasukka kuba natandika omulaba ndowooza yali 2012 emyaka mingi egyakayitawo gikutte emyaka 7-8 nga ndaba omukazi oyo ekisenyi bakyokyeza kiweddewo naye yasigala abeerawo mukyala mukulu musiraamu alina nesigida naye ntuuka nembuuza naye omukazi ono ddala akyakola kikukubo emyaka gyalayika alinga mu 65 awo ayingira 7 obwamalaya bukuma ku myaka emeka gwe woolekerera ofuna ebizibu bikoma mu nsi eno ati ababikola basinga babikola lwa bizibu ezo ebikuggwako nofuna ekiddako kale woofunira ekiddako kale wobeera mu myaka 65 myaka oyingira 7 nga tonafuna kiddako osigala ku kkubo naye waliyo omukyala egyo emyaka batalita yalinze andi gwombuulire abakyala ku myaka 65 abaati aba ase tolinze aba afunye bwana akaddiira omuntu yenna egyo emyaka aba afunye bwana akaddiira oba nga bikyaganye ng'ali ku kkubo waliwo omukyala yali awo era mu kisenyi yali malaya n'afa naye bwe yafa batabani be bajja okukima ebintu bye byabadde kuba yabagambanga nti alina ekibanda ky'amanda naye nga tebakirabanko naye ne batrackinga bwe yali akatawo ne bwe yakolera so bagenda okujja nga omukyala yaziikiddwa bagenda okujja bakimemba ebintu byabadde akozesa bano bamalaya banne nga babagamba abaala nti maama mwe talina eno bizinesi abadde atunda buki adde atunda bintu bye adde atunda bya wansi abaana kyabakuba wala naye ekintu ekyo obulamu obulivingira mu life eridinaayo ng'abantu bo tebamanyi kituufu kikyoli kyo mukikola mutya olaba oguno omulembe nyongera obategeeza nti guno omulembe gwa bwongo ate alina bwongo tagenda asobola mulembe gwa Museveni guno lwa nsonga bweti genda mu bintu ebyo oba embeera ekkutte genda obikole nga obala ekiddako mu kiddako omukazi yenna obbeera omugagga obugagga bwe bwesigamidde ku basajja si nti kubawaako naye osobola okufuna omusajja ogwo n'akwegomba olaba wabaako wakuyisa oba akuwadde mulimu oba akuwadde ki oba akuyisizaawo ddiiru kuba bba abaami nga yeegombye omukyala asobola omukolera ekintu kyonna okitegeera kakitegeeza neyo gy'otundira osanga baami wola tosobola malako abaami nga 3 nga tolabye omu ategeera ofuna omu ategeera genda n'oyo omanye ekitta abantu balina omululu ogusukkiridde leero woofuna n'enkyo n'emyaka egirala oba olowooza onoofuna funako k'ofunye wofuna ekiddako vaayo ogambye nti owebaka n'abasajja tosobola kusuka abasajja 3 nga tofunye mwali na kiddako tosobola kusuka abasajja 3 nga tofunye tobuliddwa anti mululu mululu lwa nsonga looza leero wafuna ekiralu ne luli ajja kufuna kiralu ne luli ajja kufuna kiralu ne luli abantu baagala nnyo wafuna ennyo naye n'atamanya nti ewafuna ennyo lumu wasobola okujja ne wakulya na bonna bw'obadde ofuna funako ofunye genda so kati gwe wabivaamu
woofuna ekiddako ogenda kati nze olaba ennaku zino ndimu eno celebrity life nina ebintu byencreatingawo kitegeera kola bwassenga njagala butwala ku stage tandika beera MC kufuna bivulu kufuna ki nafuna ka platform kange kati so kino ekyokutunda ebintu byo kyakuteeka ku kine ddala kwe kyakuteeka so oyagala okipikingira nawo tato olivinga obulamu obulala ekitta abo abaana abo okubeera namululu omuntu ow'omululu otolemezaamu kiki ekikulemezaamu kuli masolo mbuulira ku bamalaya abazaalira mu bwamalaya bakikola batya abazaalira mu bwamalaya waliwo malaya gwolabanga aba n'olubuto buli mwaka gumu ebiri omulaba n'olubuto naye mulimu abantu abamu ng'ekibakoze obwamalaya byakika ngewaabwe waliyoko malaya nga ddala mu butuufu nga byakika oba naddogo oba bikisimanyi oba misambu oba mizimu oba sitaani nga mbutuufu agenda okukola obwamalaya omusajja omugagga amufunisa olubuto yeebakire ku lubuto n'abasajja paka ku myezi 9 amale agende ewaka ayonseeyo mwezi gumu adde ku street naye ng'omusajja yamuzaalamu mugagga kiki ekyo biba byakika oba buba busiru bwa muntu oyo oba buba busiru bwa muntu oyo oba n'abasajja tebakkiriza nti nakukoza olubuto ng'ow'omugamba kale era kale kyengeri gye ŋŋamba omusajja aba tasobola kikkiriza kuba bamanyi okozesa abasajja bangi olina sooka dduzaala n'alyoka alaba naye nga bo abamalaya abo abafuna embuto bamanyi abataata b'embuto ezo simanyi nga lasoze kusetolinga nti kansooka ensetolinga negundi naye ng'asigadde ali mu sisitimu buli lunaku naye osobola obeera ng'ogenze eri nga kubanga abamu strictly bakozesa bupiira ng'eno alinayo boyfriend we nga ye walife abamu basobola naye abalala nga bibasukkako nga kyasobola tegeera ani gwe nawalive bibasukkako bibasukkako naye nga nze kyenyinza obbagamba woba ogenza okukola obwamalaaya n'ofunayo kyofunye bannange mukomye omululu kikozesa oddeewo olemezaamu biki okimanyi omulimu gw'okola temuli mikisa kale ati oyo yambidde ofunyeyo otukisa lwaki towetta n'oddako ewala nedda ogenze oli omuwaddeko mwekebeza omuwaddeko akuwanzemu byakuwanze n'omulala abantu balina ebigendererwa byanjawulo ogenda funa emitwalo 2 olwaleero omuntu agikuwe kumba akwononedde future yo maaso eyo ye najja n'akuwaana ago g'oyagala kumba akulemesezza obugagga bw'omu maaso nawulirako waliwo kisolo bakituufu nawulirako nga bagamba nti be batayirira bano batayiridde obukulu simanyi tosooka kwebaka ku mukyalawo ow'ewaka gendewa ebituufu bituufu kale kitegeeza bamaliza bazze ku bamalaya eno n'afuna malaya naye ng'ekimuleso tayagala kulya malaya naye ng'alala kujja kumaliramu ebyo bisiraani deni amala addeyo ewaka ekituufu kakati katonda aba kuyambye akumye tonafuna bisiraani future tenayononeka lyakoolidde weta obamalaya bulimu bakasitoma bulimu bakasitoma bakasitoma noga nti oyo omusajja wange oyo kasitoma wange leero kamuwole n'omuwolabi bantu bawolera teri bizinesi etawola bulimu kasitoma keya bulimu bakasitoma bakuuma buli bintu by'amaanyi mulimu n'okuyinvestinga mu bizinesi n'ogiyoyoota bizinesi y'obwamalaya ogiyoyoota otya anti labayo tosobola beera malaya ng'oyambala bubi ogamba akayumba kano nemunda yonna oyoyoota nze siriyo siriyo nemunda n'oyoyoota munda n'okola anti munda ye bizinesi munda n'okola steaming baba bimanyi munda ye bizinesi nakunyonona tulina Queen Masolo muwala ono bambi bw'obanga ogobedde emboozi yatandika yabonaabonyezebwa emyaka ye gyasooka yagobwa waka yava waka nga maama we yamugobyewo olw'okumuteebereza okuba nti ayinza okwagala taata we mu makaawo najja ku street mu myaka gye yalimu emito street naye teyali nnyangu era okugezesebwa kwe yasooka okufuna kwaliko abasajja ab'enjawulo so kyamaliriza kimututte mulimu ogw'obwamalaya obuweki tiyagwagala naye era yamala n'akola ki yamala n'abivaamu ge magezi gaali mu kuwa abaana abawala abo boogenzeemu olw'embeera tolemezaamu
beera ne ambition beera n'ebigendererwa nti nyenze mu guno omulimu ngukolamu emyaka 2 oba gumu n'ekitundu kasanfu n'ekiddako awo nveewo. So bamalaya abagulimu emyaka 20 simanyi kye muliko abagambye mugende ku app naye nga Queen Masolo ebino ebintu biwasenga ate kati biwayengeddemu ogenda bitambuza otya ebintu byobwasenga mbirimu already kale obikola otya omuntu ajja gy'oli ntandika okuyitira aba clients wano naye n'abantu no batandise okimanyi muno nina abantu benjogerera naddala no njogera n'abantu bangi ennaku zino simanyi ate oba Katonda yambiseeko favor ki mu bigambo byange abantu bangi bankubira si bakulu si bato si baki oba si ki oli nojja n'oyogera naye n'agamba mwana ebigambo byo naye oli tasobola kikusuubiramu n'agamba oli n'agamba jangu njagala kwogerako naawe linnya boda ngisasule kola ki bonna njagala kwogerako naawe biki so abantu balina ebizibu eyo ate omuntu oyinza omulaba nga mugagga nga biliyoniya naye ng'akantu akamusumbu akantu ka bulijjo ke yayisaako amaaso ati nze ngenda ne nkola vidiyo nga njogera ku bintu bya bulijjo ne zitambula abantu ne batamanya lwaki zitambudde lwa nsonga ebisumbuwa abantu tebiba binene biba bintu bya bulijjo kati oyo mukwano gwawe gwe nayogedde naye ne mugamba akantu katono we kati naŋŋamba neeyanziza nanga muganda naye obeera otya nga tokamanyi nagamba owaaye ne wooba mugagga tosobola mmanya buli kimu. So Queen Masolo osobola okudda ku kkubo ani ebyekubo nzikuga nze sibeerangako ku kkubo sobola kyannemeddeko osobola okuddamu kozi ate era tokikolanga gwe enkola gy'okolamu eyo osanyusa abasajja balina ssente kale omulimu ogwo osobola oguviiramu ddala n'ekyo ky'olimu ky'ogamba ekyokusanyusa abasajja abakozi naye ate nze golaba nsobola n'osanyusamu omuntu alina ssente mu myezi 3 mulundi gumu nze siri ku pressure siri awo mundi ku pressure ya ssente mu biki nze nakolako ku ssente nembeera nazo era mmanyi ngenda kuddamu mbeere nazo kati siri nnyo ku pressure awo bikiyimbu sima kusula njala malaya abeera ne boyfriend nti ono ye mwagala si bya ssente babeera nabo naawe omwina babeera nabo jjukira obwamalaya si bwangu okitegeera obwamalaya nga bizinensi endala ebaamu ebizibu kati oba olina obbeera n'omuntu ng'akukkakkanya ebizibu ebyo okitegeera nayogerako naawe n'akukkakkanya ng'omuntu kati olinafuna muntu asobola otegeera ky'olimu olinafuna muntu asobola otegeera embeera gy'oyitamu n'ekyokola kati labayo omusajja agenda n'awasa omukazi ne babeera naye emyaka 7 n'azaala abaana 3 naye nga tamanyi mbu malaaya naye ng'amanyi kimu nti mukyala wange akola ekiro agenda n'atunda ebintu ku kkubo yakimanyi oluvannyuma lw'emyaka 7 yamugulako oli yamugamba n'amuyita n'ajja n'amumulaga n'enkeera n'amumulaga ng'ebbanga lonna omukazi abadde nga ajja n'atunda omukazi myaka 7 egy'obufumbo abaana abo bw'obeera ne boyfriend wono ki kyemukola naye kuba yitaba wa ssente nnyo naye kaakati obuzibu bwe buli mu obwamalaaya mumanyidde eri enkola enkadde ey'oku kkubo naye nnyongera okutegeeza buli mukazi malaaya nze nagambye gweoba oyagala mayamba buli mukazi malaaya weetoololeko genda mu kifo eky'ebbeeyi genda ku rizooti funa omuwala nga tomusuubiranga nawa bbeeyi nnyo ojja mu bitiibwa oti ng'omuntu ategeera mukuba akamwa mugamba 3 oyita ojja olaba mbu ensi yapaaluuka ajja kugamba tugende ensi yapaaluuka olaba babazadde basindika olusi ebambeera ndowooza asindika omwana ku university asasudde tuition na ssente z'akazigo omwana w'abeera naye n'alowooza nti kiwedde nabo we batyo we baasoma n'atamanyi omwana alina okweriisa alina okwambala obulungi ku ssomero balina osasula ziriteeki yeegomba ng'omuntu omulala yenna kati kyaba agenda okola okimanyi ku wiikendi ng'eyo kweyoyota kungulu genda mu kifo okutuula ozza ki ekiba kimututte awutumu anyumirwa nnyo abamu baba bagenze ennyumirwa naye aba ategaawo omwami ajja namuga waaye tukoze tutya oli otya biki 2 tugende gw'ojja okakasa mbu yazze kukola mu kunyumirwa naye malaaya so abakazi bonna they qualify to be malayas kati labayo abafumbo kiri bwe kiti osobola obba ebuwongo akameeza akolekayo tekamala
nga ne woleka ebiri tejimala sente like sente ozimanyi na ebintu bya bbeeyi nga mukyalawo kuba abakyala babafumba ate be bakyasinza obwenzi ayina ekibiina nga mukyalawo ayenda ku mwami oli ebusuka kuba eri naye ng'ekimwenzaako kw'oyo omwami lwansonga muwaki sente n'atopinga ku ggwe obububa bwaki bwe bwamalaya girlfriend yasobola okujja leero n'akulaba n'otamuwa ssente n'aswala okugamba naye agamba addayo agamba nkijjeeko ntya ssente ogenda owulira enkya bebi ate baafidde bebi ago gonna gaba magezi gaki bwamalaya esigeza bino abawala bebagattagatta ogenda owulira nga n'asooka akuyitawo asatu awo n'akuyita 10 n'ategawo awo indirectly omuntu alina kubukambwe kyokola naye gwe kyoba okola so komperezayo na birthday nalwadde simanyi biki ngendako mu kyalo okulaba maama simanyi bikoze bitya omusajja nosanga omuwala nga alina birthday nnya nga alina buli mulenzi amugamba ye so abakazi bonna n'abafumbo kati gwe kyegendereze omukazi agenda kujja ewuwo leero tagenda kukusaba ssente naye wagenda ayita olunaku olwo enkyenjala emulumirewo ayagala kujjuzawo wali wootamuwadde kyamulumya okumulya n'otamusiibuza ssente kitegeeza ki babawa lwakuba abamu tebamatira nakye babawa ayirabanga gayamwadde ssente entono n'agenda ajjulirize obwamalaya mu bwapudetingi bwakyuseemu tebukyali obwo kukuba abantu kukubo tebakyaliko nakulabako ne campaign gye waliwo driving ey'okunoonya ssente ez'okulabirira abaana babamalaya bamalaya bangi balina abaana tasobola balabirira okay nze ekintu kye nali ngamba kiri bwe kiti abawala bava eyo mu byalo simanyanga Mbalala naddala Mbalala awo Masaka biki bajja mu kibuga we bajja ebiba bibajja eri kujja noonya ssente kulabirira abaana okitegeera oba kusomesa abaana oba biki babaleka mu byalo eyo bajja eno okunoonya emirimu ne gibula ne badda mu ki mu kwekolera egyabwe kati nali njagala abali mu mbeera eyo ababikola olw'embeera naddala ey'abaana tufune ku baana baabwe abalinayo ku ngoye ng'ezo eza charity abalinayo bubbasale tufune abo abali mu mbeera embi ey'eddala nga nawe omutuufu olaba akikola lwa mbeera tubaweeyo ku bubbasale tubaweeyo engoye ebintu ebikaluwe ebiti ebyekkozesa ne baana abasobola balina zi institution mulimu abantu nga bali bino babikola lwa maalo nga mbeera mukwata n'omuyigiriza nti owayiga okola sabbuuni weyiga oba chipusi yiga ng'ebyaddala asobola obivaamu so what advice nga tuwunzika like magezi goyinza okuwa generally bamalaya bonna abeetunda okay gwe oba oli eyo nga weetunda nkugamba ekintu kino wammanga nti nkitegeera oluusi abasinga ku mmwe mwetunda lwa mbeera okitegeera mwejje mu mbeera eyo naye ate ne mugira abantu babamu muyina emirulu gwe kasitola nga ofuna kivubi oba olowooza ofuna leero ne luli myaka 2 oli mu bwamalaya funako ofunye jangu ne mission woba nga wali onoonya musajja mugagga womufuna buveemu ogenda osetolinge n'oyo oba wali onoonya kakapito wookafuna vaamu naye abamu ekibatta ate olufuna kakapito ate n'ogenda mu bizinesi era n'oyagala okomewo ate wodda ofuna bizibu ne biri byonna ne bisaanawo mulekerawo omululu funako ofunye weta advice gyowa abaana abawala abaagala okudduka ewabwe nga naye bwe wavaayo nga balowooza kukubo wangu kukubo wangu bannange kyenjagala obbagamba mwena abali eyo abayita mu mbeera nga nange gye nayitamu nga nkyali muto abayita mu mbeera gye nayitamu nga nkyali muto kyenyinza obbagamba ensi eno gye tuli si ya bwongo nakwegendereza nnyo okitegeera ate n'ekirala muyige okuguma mukko mugume mukitegeera mugume embeera weeba egaanye vaayo ngo at least oba nkugambe ntya nga wete bagire nga bagumira we bali buli omu agume okuguma tekitegeeza nti bakubonyabonya lwakuba oli mubi lwakuba olabika bubi okitegeera lwakuba agongobala amannyo nedda buli kimu weekiri nange nabiyitamu okitegeera naye ensi eno gye tulimu ya bwongo ate ekyunya okitegeera ekyunya
gwe wakirozaako yakuyingiza mu bwamalaya nga tokigenderedde. Ekyunya omanyi omuntu wagamba ekintu n'agamba amazima ojja okimanya ekiri mu nsi okusinga omuntu atagambye mazima n'ojja nga tomanyi. Kisindako omwana oyo n'ava eyo n'ajja nga amanye ensi abasajja bakozesa naye kaakati bangobye ewaka naye ngenda gijjamu ntya ti bwe nva ewaka kansoke nnoonya akalimu wentuukira nfuneyo ka renti naye mba nsasula akayumba ka mitwalo 10 mbeeko awo naye wenna agenda nga sigenze kumanya nti nina nnoonya mulimu abasajja bajja kunsakata. Webale nnyo webale ddala badde agenda amaaso okuba nga atugoberera tubadde ne Queen Masolo. Queen Masolo senga muto oba senga muto oyinza okuba nga oyagala kwogerako naye mu ngeri ez'enjawulo akukakkanya ku birowoozo oyinza okuba nga oli sajja oli eyo n'ekisente z'okuba ye entertainer mu ngeri ez'enjawulo asobola okusanyusa kasoba ne ssente bano batweyiya totawa kale ojja kubanga ofollowinga naye kyenkusaba nti subscribinga likinga sharinga baako gwotegeeza emboozi naye nga nange nsobola okugatta eddoboozi lyange ku lya Queen Masolo senga muto abaana mugiremu nga mugumira emuli mugume n'ekyo kye mulina naffe gye twakulira okutuuka wano tetwakulira mu mbeera nnungi zokka naffe twalakulira mu mbeera ekyunya omwana omuwala oli waka ewammwe just embeera ekyankalanyemuuko awo yagadde ovuddeyo odde ku street oyombyemukko ne maama wo mukataatawo odduseyo ozze ku street bona ojja kusita omwana omuwala tolinga mulenzi omulenzi asobola okupambala n'akola ebicuba biki omuwala ogenda kwetunda so banange temujja kwetunda ku kkubo musooke mugumire yonna gye muli naye nga mbaagala nnyo yonna gye muli abatugoberera mwebale nnyo mwebalire ddala yenze muzukulu Kisolo Matinchimba subscribinga likinga sharinga baako n'omulala gw'obuulira ku bino bye tubadde twogera.